Akaseera kano kabeera kalipota ya mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Tukuŋŋaanyizaako ku alipota z'embeera y'obudde ezivudde mu bitundu by'eggwanga ebimu zitulaze nga enkuba yatonye. Gulu yawezezza milimitaazi 5.8 kitugumu, milimitaazi 3.1 so ng'ate Essoloti milimita 1.4. Twekennenyeza ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga waliwo ebinuunampewo ebitudde eri ku kasongezo ka Ssembazinga Africa byeyongedde okunafuwa. Era ekyo ne kiviirako omukuubo gw'enkuba okukka okusimbira ddala mu makkati ga ensi yattu. Era n'olw'ensonga eyo mu biseera by'okumakya tusuubirawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubale ng'okiiboddaawo mu Arua so ng'ate ebitundu ebisangibwa eri Kalamujja ssaako n'ebukiikakkono awamu naawo ebugwanjuba omusana gwo gujja kwakanga gukubakubamu. Mu biseera by'oluggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ebisangibwa eri ebukiikakkono mu masekati wadde nga ebitundu ng'ebyo Mbalala, Kabale ate erawo omusana gujja kusigala nga gwakanga bwe gukubakubamu. Ebbuguma erisinga obungi mu ggwanga lunaku olw'enkya tulisobola okuba wakati wa 26 okutuukira ddala eri ku 27 bitundu ebisangibwa e Kalamujja ssaako ne bukiikakkono, wabula ate Ettololo, Mbalala, Kasese embeera y'ebbuguma olijja kuba ku digurizi 28 okuggyako eri musozi omukabale okuba ku digurizi 24. Bwe tugezaako ate ne tulaba ku mbeera y'obudde mu ebisangibwa e Bunaayira mu kibuga Mombasa, London tusobola enkuba okutonya ebbuguma okuba ku digurizi 27 ne 21, wabula mu kibuga Dubai omusana gukyagenderera n'okwememula era tusuubira ebbuguma okuba ku digurizi 44. Paris, Moscow tusuubirayo olwandagirize ebbuguma okuba ku digurizi 23 ssaako ne 25. Tweyanzizza okubeerako naawe, beera bulungi, weeraba.